For 8 years na Spice Dana bw'ayogedde bingi nnyo tubiwulidde nti ate ne mubisala ne twagala bawa assurance nti kikyali tetulina gye tukola ki wangi alinye ku stage abantu bano bawa assurance source management ekyali intact kikyali bwe kiti kikyakutte ekirala omwana ono omusangawa You never seen Roger talk. I listen. You put kanga munyivu. Abajja kwogera. Naye kati bino. tumuwayirize nekusimu nga tetumulaba awaine ebigambo Wangi naye Roger webale nnyo. Thank you so much for the support. I can answer that. I met Roger nga Charlie manager wa Bafana. Era how we met, it's actually funny. But yalinga mpa emirimu kati manyize then na New Campus nkolera emitwalo 3 era nga ngamba fe wano oloka deal tutuyita Oliana konze gateeke ku simu yange kati lumu like we met when I went to pick the money that was meant to be a deposit nga twateseza muwayi emitwalo 10 commission ku mitwalo 4 sijukira sente naye waliwo omulimu nga mwaka 10 nga watandika bubi kati we natuuka omwana gwe nali naye namuwa emitwalo 3 namuga mitwalo 1 nali mukalubo nnyo ku sente so awo yavaayo fresh kid. So najjayo mbe lwaki twateseza 10 muwesa nga neeyiya sente zino zindekere. He was really cool. Netandika okolagana bwe tutyo mpolampola. And the time I lost my kabanzibake motoka mu 2016. Era bwe nasanga Roger ne mugamba motoka yange bagiba. He wasn't my manager. Nangamba namukwano gwange gyesobola okutwala. Nakuwa emmotoka kibanja mpola. Nambuzo inawo sente mmeka. Ne mugamba nawo akadde kamu n'ekitundu. Mwana nga tugende wa mami bamwita Emma nanyini Eden Service Park. Then kati nga tutuukayo nga ngamba njogedde naye leetakamu ekitundu bakuwa emmotoka ovugevugemu nga bakunoonyeza ejjamu ssente z'olina. Yali ya mmeka? Nga nnyonya emmotoka ya $1,300,000. Yali nkadde. Era kaali kakadde naye nga kasinga okuba nga tolina. Ekiri fane Roger yangamba leetemu ekitundu mazima nga nina emitwalo 5. Enasitoddeko dda. Nagamba naye muwala gwe oli muyaaye. Tutambudde okuva yonna n'ondeeta eno. Omusajja mugambe $1,1.5 weeri olina emitwalo 5. Ne mugamba nange 5 gali waka. So bambi ne yeeyimirirayo nayogera n'omusajja nakkiriza nampa akamotoka ne tugenda ne tutandika okukwatagana bwe tutyo kuba yatandika nga okunkubira akamotoka kali katya biki ne bannoonya okuzzayo emmotoka y'omusajja nga ndabikako. Abanoonya Roger anoonya omuyimbi gwe yatutteyo nga neekwekaawo makerere nga sivaayo kene nga waayi kandabike nze emmotoka y'abandi. So mu kagundi ako we katyo ne tukwatagana. The next call I had was him nga ngamba nina abayimbi bange ba Capital Music njagala bawe collabo ate sigwadde 10 nze kale tukole collabo. So when we had a collabo with the Capital Music akayimba kakagaali ne tukwatagana ne Roger bwe tutyo and we started working nga tebirimu byandagaano mbu manager artist but as friends. Nga ngamba kati okay olina akayimba kapya ogenda kakolota konze nyambako nakatuteko wano nangamba kankubire Seguya wano kyali wange namukubira Spice Dana ina akayimba kapya bambi kamuzanyirawo. That's how we started working and before we knew it he was my manager like that.
And tetwadde mabega. Now, I mean, we've been friends. Ate ekyo kye bagamba bagenda kwawukana, let me tell you, like I told you, I'm good at keeping friends. Sagala nnyo kolagana bantu banjawulo. Me and Roger, as friends, we've had our misunderstandings from day one. Nze Roger yampalanga emitwalo 8 nga sizimuddiza ng'ayombera ssente zaazagala. Nga ndi ku campus that time gye nkunyumiriza. Mukala gwe lwaki tonsasula biki ne muganja zikuwa. Nenziramu ne mugamba nti era akeena nazo zikati kuzirya mulimu. Nangamba tonsasula tonsaba yeena. Ne mugamba kamale campus nja kusasula. So that was a time I was actually at my third year nga yeetaaga okitegeera eka wetaaga ssente kosi waka biki namutawanyanga nnyo. He was one of the people be natawanya because yafuuse mukwano gwange ate ng'ali flexible. So that's the kind of friendship we have. So whatever the case, I wouldn't want to lose such a friendship. So ne bwe tufunamu obutakkaanya as people, as humans, tugezaako nnyo okulaba nti tukola ki, we talk about it. Because kati tuina more than just a friendship. We have a business, we have a brand. Mu brand mujamu ebintu bingi nnyo obutakkaanya bwa bungi. Alina by'ayagala, alina byenjagala. He met me when I was a teenager, but now I think I'm becoming a woman. Not yet 30, but I'll soon be 30. Kati oba n'okwo okusikagana, but I thank him because takooye, being a brother, being omuntu akugamba nti no, Spice, this is what you want, but waliwo ekituufu. You know, he's been that kind of person. So I assure you, we are still together. Whatever the case that is in between there, we are fighting. And ng'abantu bonna abakolera awamu mufuna obutakkaanya, we shall keep moving. We are so good. Abatuwagaliza okubeera awamu, thank you. Abatatuwagaliza, unfortunately, we are still working together. Thank you. Banamusizaako mwenna abazze wano olunaku olwaleero, mwebale mwenna okujja bannamawulire, abayimbi. Thank you so much for coming out for my Auntie Spice. First of all, I congratulate her for this milestone, 10 years. Those are really a lot of years, and she has stayed relevant, dropping hits every year, and I really look up to her. The first time I saw her, when I used to live in the village back in those days, I think it was 2017. And then my brother, he used to have some small TV, and he would put some songs, and they put that song of her and those guys of Opa Fambo, that song Kagadi. I like that song so much. I would watch that song all the time, and I started looking up to her. I started admiring her music, and I started getting. I started getting to know much about music, and when God helped me, I gained some popularity, and I started getting called on shows. We would go on shows with her. There was a time we went on a show with her, Gravity, and me. It was in some place I don't really remember, but she was so nice to me. She talked to me, and my father was a really big fan, so we'd be on a drive, and I would be in our car and be like, no, you go sit in Spice's car. And when I go there, she was so nice. We would buy things. She was so helpful. Even Uncle Roger, I don't know where he is.